Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 10 mwezi gwa 11 omuganda gwita gwa Musenene omwaka 2020 bwe lwali bwe luti mu 1985 abayeekera ba National Resistance Army nga bakulembera omuyeekera Yoweri Museveni baawamba ennyonyi y'eggwanga lya Uganda eya Uganda Airline. Bano ennyonyi eno gye baawamba yali egenda Arua mu kitundu ekya West Nile ng'eva ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. Era ng'ennyonyi olwasitula bakwata mundu babiri ne bawamba abaali bagoba ennyonyi eno ne babalagira bagizze mu kitundu eky'e Kasese. Era ng'olwatuuka e Kasese abaali mu nnyonyi babaaniriza bulungi ne babateeka mu woteeri eyasangibwa mu tawuni ey'e Kasese nga eya Margarita. Eyayaniriza abantu bano ye Fred Rejema era ng'ennyonyi eno ekigendererwa ky'okugiwamba baali baagala gavumenti ete omu ku munnaabwe eyali awambiddwa nga ye Sserwanga Lwanga. Mu mwezi gwali gwa mwenda Sserwanga ono n'akwatibwa ku nsalo y'e Busia eya Uganda ne Kenya bwe yali ng'agezaako okukusa ebiwandiiko okuva mu kitundu eky'eruwere ewaali olutalo ng'abitwala mu ggwanga erya Kenya ewaali watudde olutuulo olw'emirembe wakati wa gavumenti ya kuno Ssaku ne Ssaabayeekera Museveni. Ola mu mwezi ogwa Desemba Sserwanga we yaweebwayo eri abakwata mundu bano aba National Resistance Army n'ennyonyi eyali ewambiddwa nayo n'eteebwa. Era lunaku lwe lumu mu byafaayo 1987 abakwata mundu aba National Resistance Army bawamba leediyo ey'omuyeekera Alice Lakwena era nga leediyo eno yali ekozesebwa emirimu egitali gimu n'abakwata mundu be yali akozesa. Leediyo eno yali yateekebwa mu bitundu ebyeyiganga era okukakana nga bamu ku bayeekera be battiddwa kyokka balala ne bagenda nga balina ebisago. Era abamu ku abo abaakwatibwa baatwalibwa mu nkambi y'amagye ey'e Magamaga.